Kabuye Rashid yakazibwako eri komando w'ekyabaddaza Butambala ku kyalo Lusozi avunaanibwa emisango gy'obufere mu kkooti e Mukono. Kigambibwa nti Kabuye yaguza Nakandi Josephine Ikazeta Katani Seta n'antabuulirirwa mu disitulikiti y'e Mukono ku ploti 1507 block 1013. Oluvannyuma Kabuye yasuubiza Nakandi ekyapa kuyika bbiri zokka. Nakandi kye yakkiriza wabula oluvannyuma kyazuulibwa nti ekyapa kye yamuwa kyali kijingirire era ettaka lya Nakandi ne litwalibwa naggulwako n'emisango era naggalirwa. Nakandi yasigala akukulumira kkooti okutuuka ssaabawabi wa gavumenti bwe yatunudde mu nsonga eno ne kizuulibwa nti waliwo obufere obwakolebwa era n'alagira emisango gyonna okugibwa ku Nakandi giteekebwe ku Kabuye yamuguza. Ono bwe yafuna ebbaluwa emuyita mu kkooti yatandika okwebulankanya okutuusa abasirikale we bamulondodde ku ssimu ne bamukwata era n'atwalibwa mu kkooti. Ono agasimbaganye n'omulamuzi Lamono Peace amusomedde emisango okuli okujingirira ebiwandiiko n'afuna ekyapa, okufuna ekyapa mu lukujjukujju n'okuggyako Nakandi ensimbi ng'akozesa olukujjukujju era n'amusindika ku alimanda e Kawuga okutuuka nga 15 omwezi guno. Kati Nakandi agamba nti atadde ensimbi nnyingi n'obudde bwe musango guno nga kati ayagala Kabuye amulirire akawumbi kalamba n'ekitundu. Amusomedde okujingirira signatures n'ebyokufuna ssente mu lukujjukujju ng'anguza ettaka ate nga teririiyo. Njagala ttaka lyange bw'aba talirina ampe ssente zange ne compensation ne costs zonna ze ntaddemu okuva 2013.